Nkulamusiza nnyo ku Beg TV abatuwagira abatulaba abasubscribinga abasoma amawulire gaffe ku begmedia.com mwebale nnyo abatugoberera ku TikTok mwebale mutufudde ab'enjawulo. Andi n'omwogezi abakulira ebyempuliziganya mu kibiina kya NRM omukulu Emmanuel Dombo na nnyini Dobozi. Ensonga gye tugenda okwogerako ya byabufuzi ye wa byabufuzi ffenna tuli ba byabufuzi. Awonalebo ekibuuzo kye ngenda okubuuza nga tonnabuuza ku balabi kikwatagana n'akadwa akagenda mu maaso. Bannaffe aba NUP bwe muli ku mbiranye kubanga be bali ku ludda oluvuganya be bannamba 2 be bali mu gavumenti erindiridde bagamba nti ku luno kaweefube owaabwe wakwewa mutemwa nti mu Buganda baagala ababaka 100 ku 100 Busoga twagala ababaka 7 ku 100 West oba Mbalala twagala ababaka 8 ku 100 awe tugende wengendo okubuuliza gw'olaba ekyo kisoboka mu byobufuzi by'omulembe guno. Soko obuuze ku balabi baffe oluvannyuma tuddemu ekibuuzo. Sebo njagala kwebaza n'okusiima Beg Media okubanga muweereza Bannayuganda n'obwenkanya n'amazima. Kubanga social media nyingi eziyitiridde naye nazo nyingi ziizo obulimba kubanga abantu baffe banyumirwa nnyo abamu ebyokulimba balowooza nti bibinaabakolera. Ekyo ekibuuzo ky'obuuzizza babaka 10 mu Buganda kyagala kubuuza bo timunaakikola mutya? Bo bagambye beetegese okukikola kati mwabe NRM temugenze gavumenti emutegenze bwetufuna 10 wano mu Buganda netufuna 7 Busoga netufuna 8 Ankole muli luddawo. Kakati kyangu okwogera n'okwetegeka n'ebyo byonna biboogedde. Naye njagala bakimanye nti ow'amaanyi takola atya? Takeera. Anazina obulungi era takumba. Tetukedde kwogera bigambo bye boogera. Tumanyi tulina we twasereba ababaka baffe ne bagwa omuyaga nga guzze ogutaataliza yadde vice president yadde ba minister. Naye omuyaga we gwamala okukka n'abalonzi baakitegeera nti bannaffe banoonya majja. Era obabulira Mwami Kyagulanyi yasooka okuba enduulu y'ababaka be baafuna 8 n'ateekawo ne Mwami Nambeshe n'amugamba ateekewo desiki ababaka bazzeeyo sente. Wali obuliddeyo bameka abazzaayo okuggyako Mwami Kagabo naye ate ebyamutabukira singa 10 nkifuna sikizaayo kubanga nazzayo n'ebyantukako tebyali birimu. Gwe ali eyo awuliriza kino njagala nkikubuulire. Buli mubaka gw'oyibirawo mubiri ng'agenda kulwanyisa Museveni ye mu kulwanyisa Museveni afunamu omusaala. Gw'ofunamu ki? Bw'okumulonda ye agenda afuna omusaala. Kyolina okwebuuza abagenda nga baavu kati bonna bagagga bavundu bazimbye eziwooteeri bazimbye eza apartment bazimbye eki naye bwe buuza kiggwe ng'omulonzi okyuse muki? Kati okwawula kuli yiriggwe kikyoyagala ng'omulonzi kubanga bo ne we balwalirawo gye baagala. Owulire naye omulonzi asobola okulwalira gy'ayagala. Ebyo bye mulina okwetegereza. Kati ekyo kye bagamba nti bo baagala kutwala Buganda yonna omutonzi yamanyi kubanga ffe okutegeka kwaffe naye okutuukiriza kwa mutonzi yamanyi era yasalawo. Awo tokolimye siyinza kukolima kubanga mutonzi waffe yakola atya? Yasalawo. Naye nga asalawo okusinziira ku maanyi n'ebikolwa bye tuba tukoze ng'ekibiina. Ffe tulina essuubi balimba abantu ne babawuddiisa ne babakozesa ensobi bangi bejjusa.
era tumanyi nti wano mu Buganda tugenda kukola bulungi nnyo okusinga bwe twali tukoze emabega eyo. Njagala nkubulire nti mu Busoga ebyaliyo ebyokugoba abantu ku myalo, ebyokugaana abantu okuva mu Kene, kati baddayo. Genda olabe empuuta eziva mu nnyanja nga bwe zenkana. Genda wano mu Kuleke Victoria ng'ova ku lw'e Masaka olabe engege ze tuyigula nga bwe zenkana. Bayitoga nti gendayo olabe n'omuggo ogubeerayo. Kaakati omuggo simanyi be bakuba bafaanana batya. Naye ne mu byobufuzi wano emigo gyaliwo. Kituufu. Kubanga emigo gyaliwo olumu toyinza kugyewala nga gino egy'ekawempe olw'embeera ebeeriwo. Emigo gireetebwa abantu abaasiibuka empisa oba abantu abajeemu abaleetera ab'ebyokwerinda okutendewalirwa ne tubatwalibwa mu kukemebwa. Kati gy'emigo egibanga gizze ffe tuvumirira emigo egimenya amateeka. Naye ate ne tujjukiza n'abalonzi timwewale okusosonkereza abana byokwerinda n'omukasuka ejjinja ate yakutte emmundu. Kubanga kizibu okumanya ekinaddirira n'okumanya embeera y'omutwe gw'omuntu oyo gw'okuba ejjinja. Yasuze enjala, omusaala gwe guludde, alina amabanja mangi eka, bw'omukuba ejjinja naye omanye ebizibu by'ayitamu. Olw'ebizibu ebyo omanyi kyayinza okukuddiza gwe ng'omukubye ejjinja. Kati eyo abantu bakozesa amagezi amazaale, Abaganda bagayita common sense. Singa banaaba bagakozesezza ne bagata ku magezi Katikkiro wa Buganda gazze awa abantu nga baga nti muteese n'abantu mwogerezeganye n'abo be mutakkiriza oba be mutakkiriziganya nabo, mwogere ku nsonga eziruma abantu eziri mu ddiiro. Nga bwe yakattiriza mukulu Bobi Wine ne mukulu Mpuuga n'aga nti awo okwogera mulemerewoko nnyo. Ebigambo ebyo Bannayuganda bye tubatumalirako obudde, twogere ku nsonga eziruma eggwanga. Abo tokudadde olowooza Bobi Wine ne Mpuuga eboogera obulungi NRM efunamu. Ffena ano twogerera Uganda. Bobi Wine bwayogera obulungi ne Mpuuga, Uganda efunamu. Kubanga Katikkiro eyawa amagezi Munnayuganda. Simanyi kibiina kyawagira bw'abanga akirina, naye nga ye yawa amagezi ng'Omunnayuganda omugunjufu. Ky'abantu abagunjufu we batyo we beeyisa. Bawuliziganya, boogereziganya era bakkaanya. Ne bw'abanga tebakkaanyiza baawukana nga bamanyi kyekibaawudde. Naye kyokwegwanyiza ng'ovuma baano, era bwe yali ng'atongoza Bege Media namulaba ku lutimbe ng'aga nti mugende musaka amawulire mukozese amazima n'obwenkanya, temukozesa mawulire kuvuma na kuvoola balala ng'abalala bwe bakola. Kati ebyo byali bigambo bya Katikkiro nga mbiraba nga byegomba, era y'omu ku bantu bensinga okwegomba okuwuliriza ku njogera ye bw'abanga afunye akakiza. Oyina akatalekeka olwaleero galewo. Akatalekeka waliwo eyo abagenda mu kulonda, abamu bagamba ntukole eggaali, nze sizimanyi gaali za mwezi oba zikola ki. Naye enkuuka we yali wano mu Lubiri waliwo abantu abajja n'eggaali era ebyavaamu tebyali birungi. Kati bwe mpulira ekigambo eggaali nkitya, kubanga toyinza kumanya ki ekinaakivaamu. Naye nze mmanyi nti ggwe olina obulamu Katonda bwe yakubwa, kyekyomugaso ekisinga obukulu bukuume bulungi era obukozese okuweereza abantu n'okweweereza ggwe kennyini ng'omuntu n'okugulumiza erinnya lya Katonda. Bwe tunaakola ekyo tujja kuba nga tufuuse abatuuze mu ggwanga ab'obuvunanyizibwa. Ebisigadde tujja kusisinkana eyo mu kalulu. Bannaffe ba NRM mubalage
nga bwe mumanyi ti omuyaga gwayita kati tuzze engulu tuzeewo NRM ku ntiiko nga bw'ejeebeera. Tetugenda kusukkawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abagoberera Beg TV, begmedia.com, mutufudde ab'enjawulo. Oyo Honorable Dombo abagambye abateekateeka okuvuga eggaali muzivuge nga mwegendereza, ne bwe muziyisaamu beerinze mubeere bulungi.